twafunye ni mukwano gaffe ono mupya abasinga mwamulabye ku social media ng'atugoba atubuzeeko atulaga omukwano twasiimye nnyo ssebo. First of all nabagamba tuwagira era nkize tuwagira okwekalakasa kw'Abannayuganda bonna. Tulina okwekalakasa olunaku lw'enkya bigambo bya Bobi Wine era nga agalugalaga ono yafunye dda amajege oba abantu ab'enjawulo abamukizaamu nga bagamba balina okuba nga batambula mpaka ku parliament era nga mwabo abamu yajje ensi eyisingiro ensi n'abanga yamulese okusobola okulaba nga abeegattako era nga y'omu ku bo era kigambibwa ono agenda kukulira abantu ku sayidi emu basobola okuba nga batambula mpaka ku parliament. Kuno nno si kuma mu bantu muliro wabula nga Bobi Wine agezako okulaga butali bumativu ku nguzi eri mu ggwanga Uganda era nga awo wennyini gwe munankyukakyuka nja kusaba n'obuwombeefu vidiyo eno gimbere ka like njagala osubscribe ku mukutu guno olw'ensonga olunaku olw'enkya tugenda kubeerayo okulaba nga byonna tubikutuusaako yonna gy'oli. Bobi Wine amagye ag'enjawulo yatandise dda okugakuŋŋaanya kubanga kino kye bagendako agamba nti kikolwa kyakulaga butali bumativu naddala ku nguzi efumirekedde mu palamenti. Bannayuganda naddala abavubuka baavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali leaderless. Ne bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira bali partiless. Tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira bali tribeless era tebalina mukutya kwonna bali fearless. Ekyo nno kiwe ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifule kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalakasa kwa Bannayuganda bonna nange ndi Munnayuganda. So bwe muba mundabe temunneekanga naye sinze nkukulembera so ne bwe mutandaba mugende mu maaso kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye basazeeko ani no mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye naye temwekanga bwe muba mundabye. Nsinga dduka twalina nsinga bamuyita nsi omwana bamuyita nsi eri komawa nsinga agoba enjobe omanyi bino ebyobumulaba mu firimu z'omuzaize kwata waliwo bambaba warai sokumpe kunyondo baba Bobi Wine alabudde Museveni bw'ati. We want to add our voice on the call of the young people of Uganda to march against corruption. Principal Bobi Wine bw'atyo bw'akakasizza nti ekyamazima okwekalasa kw'okulina obba wakati wa Ssemba Wakulu alabudde Museveni ku kigenda okubaawo olunaku lw'enkya kati nno Sheikh Ashraf akkiriza nkumu kugambe musomeddwa asobola okuba nga akusomesa ate obulamu oba oliawo ne butambulira ddala bulungi. Gwagala omusajja gwagala ssente byonna ebizibu bitatambula bulungi nnyo ajja kusomereddwa ate embeera ekyuke. Gwagala okukola ssente online abawana bwe bakutera ku courses osobola okuba nga ate obeegattako buli kimu ekyongera okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Hands. It's no longer a particular party. It's not NUP or any other party. It is the people of Uganda. We support you. Keep going. Don't be intimidated by the old tyrant Museveni. We saw how he came out to try and intimidate you, telling you you're playing with fire, as if he doesn't know that your pockets are on fire, your houses are on fire, everything is on fire. So it is actually Museveni that is playing with fire. You saw the hypocrisy of our police trying to bluntly abuse the law. We encourage you to go on, and with those few remarks, ladies and gentlemen, maybe we'll take a few questions from you. How we've ended up with our brother here. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockade of our offices and the violations of human rights that we've witnessed today. Our office has been turned into a military police barracks, which shows the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the president said, we are meant to have a very big function. But today we are meant to have a press conference to set. Nabagambye mu video zange eziwedde nti nno kati Museveni ayagala kulowoozesa abantu nti ekibiina kya NUP kye kyataddewo programu y'okugenda ku machinga to parliament okwekalakaasa okw'emirembe. Kirungi nnyo n'omukulembeze kikino akikoze statement azikoze bulungi nnyo n'agamba nti kati balowooza ekibiina kya NUP kye kyategese okwekalakaasa si bwe kiri n'akugamba naye ate ffe tuli ba people power
tukkiririza mu bantu okugenda okwekalakaasa mu mirembe. Kati ekyo kyekijojo bya General Museveni tamanyi koze eno gye yavudde, yensonga lwaki amakanda gonna agasibye ku kitebe kya National Unity Platform. Right now ali mu kulowoozesa abantu nti kibiina kya People Power kyekyategese kozi. Gwe wenna ky'oba omanya nti kati Museveni akalira akawulira. Museveni akalira akawulira kubanga akimanya Abannayuganda bagenda kuyumuka beyuwe ku nguudo nga twekalakaasa mirembe kubanga tamanyi kozi gye yavudde. Ekyokubiri yali yamanyira biri ebya politics. General Museveni yali yamanyira bya politics ne kati ku luno atandise okulaba nti ekintu kati kigasse amadiini gonna, kigasse ebyobufuzi, oba oli wa pate ki, kigasse oba oli wa tribe ki, kigasse kitegeeza Omuswayiri, kitegeeza Omusoga, Omuganda, Omunyankole, fenna tugenda kujja ku one cause kwekalakaasa ku bulyake, ku bubbi obujjudde mu parliamenti y'eggwanga n'enguzi ejjudde mu parliamenti y'eggwanga ng'agikuliddemu ye General Museveni. Kino kyongera okukulaga nti General Museveni pressure atandise okugiwulira kubanga abantu bali okukwata. Tetubeetaaga ne gye tulaga, tetubeetaaga abantu bali okukwata, tetubeetaaga ne bw'okwata Zaake. Of course Zaake ogenda mukwata omuteekeyo, Zaake tagenda kulemesa nteekateeka zaffe za lunaku lwankya. Tujja tolowoozesa oba nkugambe gwe n'obona olowoozesa Abannayuganda nti NUP mbu yekitegese nga si kituufu. Mbagambye mu budde buno General Museveni ali mu kunoonya ani eyategese kintu kino. Kati nze awo we ŋŋambira tuning ayongeramu bongezi kasukaali olunaku lw'enkya mujje tugende kubanga General Museveni akalira akakola ki akawulira. Wuliriza ekyokubiri, baleese obubizi bwabwe nga bataddeko erinnya lya Loop ne bateekako mbu 1.5 okitegeera bwakawumbi kamu mwe miliyoni 7 ze yalya. Imagine mwe baagadde mbu n'okubira Joel Ssenyonyi. Ndowooza kati mutegedde ekintu kino kyonna gye kiva, mutegedde yonna gye kiva. Mission kati mugitegedde bulungi nnyo. Baagala okukuba Joel Ssenyonyi ngeno we beekwasa nti ekibiina kya NUP kyekyategese, naye nga muswadde bambi. Cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the president said, we are meant to have a very big function. But today we are meant to have a press conference to set